Omusama asiiza omuwala siriimu. Mukazi wattu we twogerera ali maziga. Embeera emutabuseeko talina waakudda. Anoonya ne gwanyumiza tamulaba. Ono mukazi wattu ali mu birowoozo ebingi. Tamanyi kyakukola. Ono nno bambi yali alowooza nti nno abasama tebabeera na siriimu. Kyamubuuseeko okumukebera nga layini zaakebezza ziraga obusaze bubiri obulaga nti omuntu mulwadde. Bw'abeera ggwe oyinza kuzzaako ki? Mukazi wattu byamuweddeko dda. Yeebuuza era takkiriza. Agamba yeeye siriimu namugjeewa muli yeenenya. Alowooza oba nnina awantu wonna bwe nakola ensobi. Oba obuntu obukebera bwe bufu nga siriimu namugjeewa ng'ate omwami wange musama. Siriimu namugjeewa ng'ate omwami wange musama. Kati nno omukyalo ono sigenda munenya kuba abawala gye bali bangi bba abalina endowooza nti omusajja bw'aba abeera bweru tasobola kufuna bulwadde. Nze nsiiba mbagamba nti siriimu asinga Bulaaya. Abantu balina obulwadde e Bulaaya. E Bulaaya waliyo obulwadde bwa siriimu. Woba oyagala oba toyagala. Nga buli mu bakazi buli ne mu basajja. Katonda akukwatirako buki bukwatizi. Naye tugenda kukola tutya? Nze omutima guŋŋamba nti siriimu kiba kisiraani ebiseera ebisinga nga Katonda yakikutegekera nga kigenda kukukwata. Tusaba busabi Katonda atusaasire kuba nze obwo obulwadde sibwagala. Era nze omuntu ali bunsiiga nyinza n'okumutta sikulimba kuba aba akomekkereza obulamu bwange. Aba nyonoonedde ebiseera byange eby'omu maaso. Kati wano ne neebuuza lwaki mukola ebintu eby'ettima nga bwe bityo n'omanya nti olina obulwadde n'obusiiga omwana w'abendi nga tomubuulidde. Lwaki oba tomugamba nti munnange nkwagala naye ndi mulwadde ne musala amagezi? Gyegali nti osobola okuba ng'oli mufumbo olina obulwadde ne weebaka n'omukazi ne butamukwata. Baba wa measures entuufu muyina kwesanyusa mutya omu ku mmwe n'asigala nga mulamu. Naye bw'okozesa ettima olw'okuba olina siriimu n'ogenda ng'osiiga buli omu, igwe kiba kikunyumira. Oba tofuuse mutemu. Omusiiza obulwadde tomubuulidde atandike eddagala alabe ng'engeri gye yeefaako tokyogedde. Bw'oba tokyogedde kiba kitegeeza eyimuyo ebeera ya kumutta. Wajja ng'ozze kumutta aveewo. Katugendeko mu katambi ka mwana muwala atunyumiza ebyaliwo ate era tukomewo. Kati namugamba negoyidde omukebedde. Omwana namugamba sikoze eki simukebedde. Gayi ng'agamba tufune test tukole ki twekebeze nga omwana asindika wa bodawe ng'aleeta tests. Namugamba leeta no testis 4 nkitegeera bibiri babenga beekebera mirundi ebiri. Kati nga baleeta beekebera oba omuwala tebusaze 2 bwasala olwo webwesala nga mukwano gwange agamba that it can't be true. Ng'akwata endala nene bamukebera like that. Mwala yakaaba yawunga. Mbukati yali alina boyfriend nga traveling around the world nga Guy. Ng'abeeyo obweru biki yali alowooza abantu ba bweru tebasiga siriimu. Ngamba are you mad? Are you disgrace? Mbunga bwe bamala weyamala nakubira nga Guy the first time tebeekebera mu Guy yamugamba nze ngenda kukoleza documents zange biki naye kambisiiga kyamala mugamba ekyoke owayalooza abeebweru tebalwaza. Kati nga mugamba katugende kukebera egwe ng'omuwala naye ng'akkiriza munange laavu
ng'agenda kebera muwala yekka ye teyagana okumukebera. The second time era najja omwana naye n'amugulira amagulu era ne beeriira. Era gayagala kusooka okukebera yasooka mukebera munaalaba tanaba kulwala n'agamba waayi ndabika nga yali azze kukola kimulwaza talinga amusirira siriimu nga taata alina maama talina taata alina omwana wa myaka 7. People are going through shit. I'm telling you, shit is real. So mwekuume bantu balwadde. Bantu balwadde. Omuwala alina omwana wa myaka 7. Alina omwana wa myaka 7. Yamulina. So agamba mwekuume baana bange. So omwana ali mu depression. Talina bafamire alina mwana we yekka. Naye abaana bawala mwanguyizanya ekintu. Kati mukwano gwange ono nagamba nze mbu boyfriend wa maani bagamba oli ye musajja omufumbo yafuna peepo. Omusajja omufumbo ye yafuna peepo. Kati I'm here, my son. Akantu ke. This hour, I even make for him milk. So, hi, Daddy. Hi, Nani. Nani, bigger tata. Huh? Nani, come, Papa. Hi. Ready? You hungry? Huh? That's it. Let's see. Eyo y'emboozi ya mwana muwala. Bw'oba ogiwuliriza ofunyeemu ki? Oyizeemu ki? Baganda bange abawala. Mwana muwala oyo embeera gy'alimu omusajja gw'ayagala ye yagimuleetera. N'amusiiga obulwadde bwe. Ate era n'asirikira ddala. Ekintu weekityo nno nakirabako ku muntu gwe mmanyi ambeera ku lusegere. Naye yayina omusajja. Omusajja nga mutambuze mwenzi. Naye nga mukwano gwange oyo ne bwe mugamba omusajja mwenzi.
ensiiba mulaba n'abawala nga talikkiriza, ensiiba mulaba mu bidongo nga tagenda kukkiriza, omusajja mwenzi nga tagenda kukkiriza. N'aleka okubuuza omusajja n'akyawaggwaze n'olugambo. Kumbe mu kutambula okwo omusajja mwe yafunira obulwadde. Omusajja n'atandika ng'okulwala, n'abeera ewaka n'alwala, ne bawoza musujja gwe gumuluma, paka we yasituka n'agenda mu ddwaliro. Bwe yatuuka mu ddwaliro eddene ne bakamutema nti yafuna obulwadde. Bwe yamala okukitegeera nti afunye obulwadde, n'asirika. N'empapula eziraga nti bamukebedde nti mulwadde n'azisuula. N'atandika eddagala. Naye ng'eddagala eryo ayina ewa mukwano gwe waalireka. Akeera ku makya ng'agenza okukola n'agenda n'amira, ne bw'abadda n'amira. Naye ng'era bw'omanya ebya Katonda lwali lumu. N'agenda mu ddwaliro, n'aggyayo eddagala. Ndowooza ne yeerabira n'akomawo naye ewaka. Bwe yakomawo nali ewaka n'afuna kaseefu mwaliggalira. Nga taggulawo, nga n'omukazi takkiriza aggulewo. Lumu ebisumuluzo abyerabira ewaka. Omukazi n'aggula kaseefu n'asangamu eddagala. Bwe yasangamu eddagala eryo n'atandika otukubira amasimu atubuuza. Shila, eddagala bwe liteewo lityo olimanyi? Nti eryo ddagala ly'abalwadde basiriimu. N'awakana era n'ankyawa, n'akubira n'omulala, nga buli omu kyamugamba takikkiriza paka bwe yakwata eddagala n'alitwala ku ddwaliro. Bwe yafuna eddwaliro gy'alitwala ne bakamutema nti lino eddagala ly'abalwadde basiriimu. Bwe yabuuza bbaawe n'amusooka n'amugamba lya mukwano gwe. Mu kutabuka okungi n'akubira mukwano gwa bbaawe enfanfe yakamutema nti munnange omusajja yafuna obulwadde n'atyo okugamba. Mukazi wattu n'atandika eddagala mpaka leero. Omwana ow'obuwala omuto eyasazaamu okusoma kwe n'agenda olwalaavu. Teyamalayo na bbanga mulaavu, yafunayo obulwadde. Mu kyonna ntegeeza ki? Omusajja mwesige naye tomwesiga 10 ku kinnaakyo. Mwesige tomwesiga 10 ku kinnaakyo, buli kimu kisoboka. Ebyo byolabanga ebitasoboka bikola bitya? Bisoboka. Mwekuume buno obulamu bubwo. Bw'obaako ky'otategedde, tobuuza, dduka misinde. Otaasa obulamu kuba bubwo, oyina bulamu bumu, tolifuna bwakulala. Tobukyusa kubuwa muntu olw'okuba omwagala, kuba ye tasobola kyusa bubwe buwa ggwe. Yenze Shila Adita, kamanye ndowooza yo katambi nga bwe kati, mbagala nnyo.